democracy in this country ate mwe mwagala mukimasulating muli mu bizigo muli eno mwetoloola muva ku kinyusi sente mekezi tokobodde eri gye batugobye Congo nga parliament tetudde kukkiriza abajasi baffe genda Congo abaana b'abantu if it is true abajasi abafiirayo be batugamba abetegulirako misairo mu Congo bojjukira nga kituufu gye bali baafa what will they tell the parents of those service people kubana abajasi baana b'abantu baganda b'abantu abantu aba batiddwe Congo abagenda mu kiwaani ekyo in the respect of okubba sente z'omusolo just ngebulayo omwezi weeks 2 budget bagisome bayisiza billion 65 olunaku lwegula amagye gakomawo bagalagidde gakomewo Congo tebagagalayo mubadde musasanyayo sente za nguudo ebyo byonna biri kwa Anita Amongo kati nga jabawa miliyoni 4 nga mu wiki 2 General Museveni bamuwadde extension ya billion 7 70 butozimanyi mu supplementary budget 77 billion mutemuzogerako wano nkugambye nti bamugulidde emmotoka empya bazijja 2 na katoyagala nkimaleyo za billion 7 tubale togera ku ya speaker ya billion 2 mwe mitwala mwe milioni 2 kati balese emmotoka lindako kungu bagulidde jeno uliriza Jeno Yoweri Kaguta Museveni yafunye benze endala za billion 7 okuwika ebyamawulire ffe olwokuba tuvudde twagamba nti waliwo ebiri wano tebiri personal this is public money esente eziri ku mafuta ziringa mu 2,000 aga mafuta gwe gunywa ngogira wano noba tonywedde mafuta ngovuga emmotoka gyotulamu transport ali determined by aga mafuta everybody is responsible for the well-being of our country but ujamu sente z'omusolo this is the accountability we must all seek for mwami waiswa tugendera ku nsonga lwaki wakiriza okujja okwogerako eri eggwanga ng'ekibiina kya NUP mwavuddeyo oliyinza okugamba mubadde nga ba whistleblower tubane ensimbi ababaka baffe batutuukiridde bafunye obukadde 40 baagala kumanya position ya kibiina let's start from there ekisooka njagala okwebaza ababaka ba parliament aba National Unity Platform muli bazira abasinga obungi kubanga esente zino fe okumanya nti gye ziri era waliwo abazisayininga kyava mu system yaffe ey'obwerufu ey'amazima n'obwenkanya ababaka bwe baba kubira amasimu aba NUP masimu ne gaba mangi nnyo nga buli mubaka bamukubira okuva ewa speaker nti bano ne miliyoni neka ana ne bakuzino ne wa speaker so ababaka baffe batwala obuvunaanyizibwa olwa system eriwo etambula obulungi abamu ne batandika okwebuuzaako ate era nefuuka nsonga ku intelligence y'ekibiina kyeyina ne mu parliament okumanya kyekyali kigenda mu maaso ekibiina kyazuula nti ku lw'omukaaga ababaka ba parliament abe NRM bebisawo babitwala butereevu ku parliament kakati olw'okubanga bazuula nti waliwo okulabisa ne ttiimu nnyingi eziyinza okuba nga zifulumya amawulire ago kubanga mu NRM bo ekyo kya bulijjo mu kuziika mugenzi olanya wawulira babawa mu kulonda speaker babawa miliyoni eba 6 oba 5 so ekyo kya bulijjo enguzi ya bulijjo era mu parliament ye institution ebadde esinga okubaamu enguzi kubanga etransactinga bya sente yallocatinga budget yeyina supplementary yeyina obukiiko yeyina buli kimu so ababaka baffe bwe bareachinga out president ne secretariat ekibiina kya National Unity Platform ne kiyita olukiiko obukubirire ku Monday nga tumaze okukizuula nti waliwo abayinza okuba nga bakoze eki bajeyo sente zino so mukukanya mu interaction mu bwerufu era ne wabaawo baganda baffe abagamba nti nze sente bazituyitira ne batugamba za gratuity ne batugamba za kino ne batugamba za kino ne bazituwa muki mu bwerufu ngani abayita speaker
Anita Amongo sente zino zigabibwa waka ate NUP onja kujjawo naye njagadde abantu mbawe kijja kitya kakati ekibiina ne kikanya nti musawa na 8 bonna abo abaali bazijjeeyo bazikole ki bazizzeeyo gye bakoze eki gye bagenze ne bazijja kubanga sente ya kibi onfunye bulungi ze saawa 48 ze mwawulidde nga nkomunikatinga eri ababaka abayinza okubanga baali tebafunye opportunity kuba mu lukiiko naye most importantly eri neggwanga mu ngoye y'obwerufu kakati olunaku lw'eggulo mukama waffe Honorable Mathias Mpoga leader of opposition yatuziza kokasi ya National Unity Platform era mu kokasi omwo ne mubaamu abakanyiza nti ne sente babadde bakoze eki bazizizaayo kimpadde essanyu kubanga eyo nze ye information gye nafunye okuva ewa babadde mu kokasi eyabadde kubiriziddwa ate ye information eyafulumye after kimpadde essanyu nti obwerufu bwa National Unity Platform bongera okweyiruka buli lunaku nti ffe tusaanidde okuba n'enkasi y'eggwanga lino kubanga naawe mwennyini wano munnamawulire nga tetwogeraganyiza ombulidde nti wayogedde n'abamu era ne bakuwa position nti bazizizaayo lyeggwanga lyetwagala okuzimba lyeggwanga lyetwagala okukola ki okuzimba so ffe abasinga batutte opportunity nekisooka sente zino tezatwaliddwa NUP yokka NUP etaddewo essuula empya nti ne mu nnyumba omwaffe mu kuzimba Uganda empya tuterezaamu toyinza agamba nti oyagala kusiimula lubalaza lwa neighbor ng'ewuwo mu ddiro wakyafu lwaki ozita sente za kibi kubanga naawe tozimanyi kubanga n'abazifunye tebazimanyi kubanga n'eyazigabye kati azeegaana